ate ekikopo kigenda kutwalibwa ku zino ttiimu ennya kwe kuli emu egenda okukitwala. France, Argentina, Brazil ne Portugal. France, Argentina, Brazil ne Portugal kwe kuli emu gye bagenda okuwandika ku kikopo yegenda okutwala World Cup. Nnya mukakomyangawo akatambi ng'emu ku nnya etutte njogedde zikyali nga 28 kwakawanduukako nnya zibadde 32 kati gwe bakuba yadde eka. Ku ddwaliro basookako ggwanika ekivvuunulwa nti agenza okunona obulamu akyasobola obutaddaka. N'anaalagula anaafa tazivuga ng'agenda mu ddwaliro. Agenda ku kyalo n'alabako omulamu peke yaako atalina yadde wamuluma. N'amugamba nti gwe Mukama akindaze enkya okyayinza obutasimattuka. Naye toyinza kugenda mu ddwaliro ewali abayinga kuliko n'eggwanika. Noga nti Mukama akindaze nti mu balwadde bano waliwo enkya agenda okufa. N'otakoma na ku ekyo. N'olambula woodi nnambirira nnya. Noga nti mu woodi zino mulimu omulwadde agenda okufa. Nze Mukama akindaze ng'ate yazimba eddwaliro yasookako ggwanika. Olowooza eggwanika baliterekamu migugu gy'abalwadde? Toyinza kulagula ttiimu nnya nnambirira nti Mukama akikulaze nti kwe kuli egenda okutwala ekikopo. Mukama tateebereza. Mukama asonga busonzi. Ebigambo by'oyogera bw'oba obijjira ddala mu kamwa ka Mukama nga bw'olimba abantu. Mukama amanyi enkya. Olaba yatumanya nga n'okututonda tannatutonda. Mukama amanyi anaawangula. Katoyinza kuyimirira ku katuuti ke n'ogamba nti opuliikinga kigambo ky'ojjidde ddala mu kamwa ke n'otandika kuteebereza. Ku Portugal, ku Brazil, ku Argentina, simanyanga ku Germany kwe kuli egenda okutwala ekikopo. Ttiimu nnya. Ate yagenda alondamu ezirina abazannyi b'amasavu. Then kituukirire enkya gyatuleekaanire nti nze Mukama yakindaga. Senga Mukama yaba akikulaze yali kulaze ttiimu emu. Senga Mukama ye yali akikulaze yali kulaze ttiimu emu. Obwo si bunabbi. Okwo kwali kuteebereza. Mukama tateebereza. Kyokka ate ne wakati mu kwagala okukozesa olukujjukujju okwefuula nti Mukama gw'ojja ekigambo kyo kijja mu kamwa ka Mukama era yakuswalizzaayo. Ekiraga nti obuulira bibyo. Tokyabuulira kigambo kya Mukama. Tokyayina mafuta. Anaalagula enkuba talagula ebinze emaze okukwata ku ggulu. Alagula gwememula n'agamba ha eyinza okutonnya. Alagula ebinze oyo abeera mufere kubanga bwebindabinda. N'omuwere aba asobola okukiraba nti ekiba kiddako kuyira. N'omuwere aba asobola okukiraba. Obwo toba tolagudde enkuba ebinze. Tyenaatonnya. Lagula nga gwememula. Oba bwebindabinda gamba apaana. Tegenda kutonnya kubanga kalenge abeera alagula nkuba. Ne World Cup bwayimirirawo abeera alagulako ttiimu emu egenda okuwangula. Omukulu yagenda yeetoziirana mu ttiimu ezisinga abazannyi abalungi. N'agamba Mukama akimulaze kwe kuli egenda okuwangula era n'aleka nga atulaalise nti akatambi mukatereke kubanga ye yali ku sure win nti zino ze zisinga abazannyi abalungi. Kwe kuli egenda okuwangula. Mukama akuswalizza nawo. Naawo Mukama akwambuliddewo akulaze nti wadde wayogera nnya era tekuli neegi etutte buwanguzi oyina amafuta oba togalina. Ekibuuzo kiri kimu. Oli musumba
waliwo bendabye mu comment section nti yali awa prediction ye senga waliwo emu etutte wadde yalagula nnyingi yali badde yali awa prediction ye ow'omwo yalitundiddeko oyiro ye gwayita amafuta butto gwomanyi olive oyiro gwe yalitundidde okwo ye gwayita amafuta senga waliwo etutte ku ezo lwaki efuuka prediction nga kimaze kugaana musumba tawa prediction kubanga katonda tapredikitinga nkya katonda amanyi ekinaabaawo enkya amanyi ky'onaalya n'olunaku lw'onaafa yamanya emmere kw'olisookera yamanya emmere kw'olisembera kati kyonna omuntu kyapuliikinga mu linnya lya katonda tekirina kubeera prediction z'abakuba kapapula z'abaani akalengedde z'aba alani musajja wa bwino senga alani ajja n'agamba nti mpa prediction kitegeerekeka naye n'oyimirira ku katuuti ka mukama nti ku zino kwe kuli egenda okuwangula lwaki tewayogera ttiimu emu lwaki tewayogera ttiimu emu kale ne tugamba oba waloose bubi you never know lwaki tewayogera ttiimu emu naye n'oyogera ttiimu nnya ate n'oleka ng'otulaalise mu katereke kwegambeemu ku zo bwewangulo jjo otundireko olive oil gwe gwoyita amafuta toyina mafuta katonda yali akuwadde ekisa kye yakusenguka awo tewakyaliwo kyamagero kiyinza kuvaawo kyekolere ggwe lwaki ggwe tokyewa lwaki ebyamagero oyagala biwabala ggwe kyewe oli mu kataka mweyagala okugambira abantu nti ojja kuzimba mukama akindaze nga ggwe walemu okwezimbira ng'ate ne ssente baazikusondera mufeera awedde emirimu ali mu kasooto omukulu mwagabira zishuwa wiini mu kirombe ky'amabulooka mwagabira shuwa wiini toli musumba obusumba weerimbikamu bwerimbike oli mutemu oli mutujju oli muyeekera era nkitegeeza bannayuganda mwenna abasabira ewa bugingo eyo musabira mu nkambi eyo si kkanisa gwe waalisoose ne weebuuza nga lwaki ekkanisa bagituuma Pentagon mumanye ensonga lwaki bampuuga ekibiina bakituuma DF omuntu awungira mu kyeyatamiira kyova olaba abawemuzi bwe yeekoona akagere akubawo kigambo ki waliwo asobola okugamba mukama waliwo asobola okugamba subhanallah waliwo asobola okugamba allahu akibar oba alhamdulillah omuwemuzi era akubawo kigambo kyenkana mizindaalo kubanga yalookingiramu ekyo mweyekangira kyova olaba omu ekibiina kye teyakituuma kuva wala nankambi y'abatujju oba kibiina ky'abatujju kye bayita ki ADF kakati noono senga eyo yali kkanisa lwaki teyakituuma Bethlehem lwaki teyagituuma Nuwazi Aka lwaki teyagituuma Yerusaaleme lwaki teyagituuma Sinai lwaki yagituuma Pentagoni enkambi ekulira ebyokwerinda eby'Amerika kitegeeza wayina akakwate n'obutemu n'obutujju kubanga siwali ngeri yonna kanisa gyebeera Pentagoni siwali twaligambye nti ajogeremu ku lwa byakwerinda bya mukama tuwano we wasibuka ebyokwerinda bya mukama Pentagoni yenkanankana ne Yerusaaleme mu byokwerinda bya mukama Pentagoni yenkanankana ne Sinai Moses kwe yajjanga obubaka obwafuga ensi ya mukama Pentagoni yenkanankana ne Bethlehem gye bazaalira Kristo Yesu lwaki yagituuma Pentagoni ekkanisa ya mukama kubanga eyo si nnyumba ya mukama awo ebikolebwawo bifaanagana ebya Pentagoni byakulwanyisa nkambi yakulwanyisa nkambi ya M23
bangi mubeera mu kkanisa eyo ne mujja naye ng'abantu be mutuula nabo baba bega kumanya muzito wa kyenkana ki n'ebirabo bye muwaayo mu kkanisa eyo bimala bumaze abantu bano okumanya ono azito wa kyenkana ki ne batandika okubalondoola era bangi awo mu kkanisa eyo tebajjeewo byamagero baavuwaliddewo bwavuwalizi. Sente zonna ze mubadde mulaba zizo zigenze zissa abaana eggaba kyova olaba yavaayo mangu ku nsonga y'eggaba n'anenya minisita oggala otya amasomero. Awo wakuŋŋaanirawo ssente ezibadde zikola emirimu emibi mu ggwanga. Mumubuuze eza Pentagon yaziteeka mwe mulowooza nti eza Pentagon yazizimba mu bizimbe mu Amerika? Mumubuuze alina akeedi e Dubai? Mumubuuze alina akeedi mu kibuga Kampala? Sente zaalagawa? Talina sente wenjogerera kyova olaba yatuuka n'okujja n'abagamba amazima neetaagayo ku sente nga talina sente. Eza Pentagon ze tusondedde emyaka 10 abakkiriza ze musondedde emyaka 10 mumubuuze yaziteekawa? Zezo sente zibadde zigenda ku mission eziri Bulayindi. Temwalabako omwe yagenda mu ofiisi ya Namyalo ne batulaga lisiiti nti abadde agenda nga ku Bulayindi mission kyeri Bulayindi. Bw'ataliwo abyakwerinanga gwe gashumba n'obwagashumba. Mission kyeri Bulayindi gye wali ogendako kubanga ekigambo ekyo kiri mu security. Mission kyeri Bulayindi sente ze wasayininganga mu ofiisi ya Namyalo ze wagendangako. Pentagon ekwataganira wano obuweereza bwa Mukama. How? Ngandaba tebiri related yadda katono okuba nti ennyumba ya Mukama esobola oleka amannya gonna Paradise, simanyanga Yerusaleme, simanyanga Nuwazi Aka, simanyanga Mountain Sinai, simanyanga Bethlehemu, simanyanga Yerusaleme, n'agenda n'awugukira mu Pentagon. Omuwemuzi bwe yeekoona mumanye ebigambo byatera okukubawo. Tabeera wala n'enneeyisa ye. Omuntu yeekangira mu kyali. Siwali muntu mubi oba Kateero atuuma mwana we linnya lya balwanyi ba Bayibuli oba balwanyi ba Qur'ani era Kateero atuumiramu Emilio Pablo Escobar, Sobbi, eri Chapo Guzman gemannya mwe batuumira kubanga ekyo kyabaali era kyasiiba asoma. Senga yali yeegomba bali mu Bayibuli be yali badde era be yalikoze okufaanana naye be yakolerera okufaanana kitegeeza beebo baawa obudde okumanya era baatuuma omwana we. Noone ekkanisa yagituuma Pentagon kuba ekyo kyali teyasomanga bya bwakatonda, yasomanga bya kutemula, yasomanga bya butujju. Enkya ne kajja ne kabalimba mu kasumba ka Mukama akakatemu. Era nsaasira nnyo endiga ezikyali awo yeze ezikyaliwo abasigalawo bannakku abalinamu ku ssente zaabwe baabuuka lwakuba abasinga baabuuka leeti nga baavuwadde beeba omukisa n'abattibwa awo be bangi. Mulaba bagagga simanyanga omugagga bitanda yafudde nga babagera mu makanisa omwo. Sibagambye amakanisa gonna gatyo era si bwe ŋŋambye era sibagambye kitemuwaayo mu nnyumba ya Mukama naye ono Mukama amubambululidde abalaze nti ye si mutume we, si tamutumangako. Abalaze nti si agenti we era mabaluwa gatambuza temuli gage. Kakati gwe kyonna kyakutuusako togaa Mukama wanvaamu yamukulaga. Kyova olaba emimwa gye yagiweereba mmula aswana okuwemula maama w'abaana be, aswana okuyimirira katuuti n'awemula abattiddwa nti muzungira ki mu bannabyabufuzi nga takimanyi nti ebyobufuzi bye bikola ensi n'obulamu bwange. Ebyobufuzi kwe tuliira
ebyobufuzi kwa tusomera, ebyobufuzi ye future y'ensi, ebyobufuzi bye bitambuza ekiddako. Naye najja n'akulaga nti ozungira ki? Tanenya atemudde, wabula anenya gwe batemulidde nti ottisa. Oyo n'abeera musumba wa Mukama, omufeera awedde emirimu, amwambudde ttiimu nnya, ate nga yazibala nti ze zirina abasinga. Najja nga yeetozira mu katereke. Oba olagudde Mukama ateebereza, Mukama apridikitinga. Kasajja katemu bwe bumu ku bwali buntemulidde mu buwaŋŋanguse n'omwana wange Keita Kasumba. Otemula otya omwoyo omuto? Weeyita musumba. Bwe bumu ku babadde buvujjirira ababadde bawanga abaana banfe obutwa. Akemulaba katisiraane. Keita Kasumba. Otta otya omwana omuto? Mbuweeyita Kasumba. Era keekamu n'emivuyo egyali eggaba kadiri wakati. Akemulabaako. Keita Kasumba. Si Kasumba katemu. Kafere. Eyo si kanisa, eyo nkambi. Abe muyita ba Asha. Si ba Asha. Abo bachesi. Abe mulaba muzikwaya bazina zipindula mbu bazinira Mukama. Nedda, oyo gwe bazinira si Mukama. Mukama bayisiza budde okusobola okufuna bo bye beetaaga oba okusobola okunoga. Bye beetaaga ako katemu. Ako katemu. Kali katemudde omwana wange akemulabaako. N'akabinja kaabwe bwali bunzitidde mu buwaŋŋangusa akemulabaako. N'akabinja kaabwe akemulaba ka kisiraane. Si Kasumba, katemu, kafere. Tekayina mutima gwa kizadde. Omusumba abeera muzadde kubanga kya preachinga kiba kigambo kya Mukama era ne byakola bibeera tebiri wala ku nkola za Mukama. Ako katemu, kafere. Eyo si kanisa. Eyo nkambi ya M23. Kabuuze kali kunnyonnyola enfa ya Richard entuufu oba kanaasobola obbiddamu nga bwe kaabyogera. Omanye omulimba oyina mumwogeza nnyo. Omuntu bamukuba batya amasasi n'avaamu omusaayi ogutaswana kuva mu nkoko nga bagisaze. Katemu. Ako katemu. Si Kasumba. Sikayina Katonda awo ku nkambi yako iko gye kayita kanisa. Kabuuze sente kaziteekawa oba ze zino ezibadde z'opaletinga mu kutta abaana n'okutema abantu ebijambiya e Masaka. Kabuuze kaziteekawa eza Pentagon. Kasajja gwe sente waziteekawa. Akeita Kasumba. Wagula akeedi. Tugambe mbu kazimbamu akeedi. Kayina akeedi mmeka mu Uganda ne bweru waayo. Encha ne kajja neetaagayo ku sente. Buladi toleta 15,000 njagala ku sente nnene. Nga mwakasondera emyaka egiwera 10 obukadde n'obukadde obwa dola. Kaziteekawa. Kitegeeza zajjanga zigenda mirimu. Bwe baatuuka okukabanja accountability mu budde mwe kaagambira ntugera zimba ne kateekayo Richard nga saddaaka. Pentagon tugireka. Tumbaavu. Toli musumba gwe kasajja gwe. Kama akwambudde. Mwe mwagala bubonero ki obusinga kaawo okubalaga nti kana kasajja sika agent ka Mukama. Tiimu nnya ne kabulwamu n'emu. Oli najja naye yali awa prediction ye ng'omuntu katuuti. Ku katuuti awo baweerawo prediction y'ekintu. Ku katuuti nga ne Bayibuli ekuli mu maaso. Senga yawangudde emu ku zo ze yalagudde. Senga yali akyawa prediction oba senga kati yali ku olive oil atunda. Kyofuna oba kyonoofuna kyenkanankana ne kyonaafiirwa singa olemererwa. Oyo si musumba, oyo mufere, oyo mutemu, oyo mutujju. Akemulaba kafere, katemu, katujju.
katemudde abaana b'abantu ako kemulaba kafudde abaana b'abantu bamulekwa ako kemulaba sente eza Pentagon zibadde nga ku bulamu bwa bannayuganda zitigumbula zibadde nga Masaka zitema bijambiya temwakawulira nga Jakana afudde kakozesa bigambo ki bannaye nja kunenya nnyo Jakana wadde tebanenya mufune kanenye kitaawe nkuddira omwana we obwongo n'abukozesa mulumba olugendo mutta okumanya kwe kwonna n'akuteeka mu byekijjegge ebitayambe emisana ne bwefuula obwewalana ekiro ne busisinkana ne buteesa ku ngeri gye bugenda okulaga ensi nti bwewalana mu bulamu bwa Jakana. Jakana amala offa kagasumba kagenda ku radio bulijjo nno baleekaanira wano nga mmanyi balina ne kye basobola okukola nimpise mu kibuga nga kiryokke kitegeeza okufa kwa Jakana balina kye baali bakunoonyamu kye tutaabawa nga ffe Abaganda abategeevu. Okufa kwa Jakana yali saddaaka ereeta ekitta abantu mu masekkati g'amawanga kuba ebyo bye yabuuliriranga kumanya kwe simunenye yali takimanyi waliwo baddeko n'okumanya kwotamanyi woolina kutuuza ye yali tamanyi nti abantu bwe basisinkana emisana ne bateesa okununula ensi bagoba Abanyarwanda ate ekiro basisinkana n'Abanyarwanda be balina okugoba ye bamugobe ku nsi obwo bwe mulaba obwo bukisiraane bamusumba limusumba waawa gwe kisiraane limusumba waawa nga n'omusamize tasobola kujja kwambula maama w'abaana be ye Lubaale kyoyo akukkiriza okwambula obwerere bw'omukazi omukulukuse mu bantu nga naye yennyini akugamba nti ali mu mbeera zino tojja kitegeeza kyesittaza n'okukyogerako mu bantu gwe Katonda kyoyo gw'osinza ataswalira maama wa ggwanga mbaavu omusumba oli kafere oli katemu oli katujju Mukama alaze ensi kikyoli toli musumba oli kafere oli katemu oli katujju